bw'osabanga Katonda okukujja ku ddaala erimu okukuzza ku ddaala eddala ng'okkiriza nti eddaala ly'omusaba lisingako wano w'oli, ng'okkiriza nti ky'omusaba kirungi oba kinene, beera nga mweteefuteefu na kino. Tagenda kukuwa ekyo kyennyini ky'osabye, agenda kukikweka mu ngoye eziddugala mu bulamu obukaluubiriza. Abaatusooka kyebaava bagamba nti zikusooka ne zitakugoberera. Bw'osaba Katonda okukula akuwa kusoomooza, sijja kulekayo kukyogera. Bw'osaba Katonda okukula akuwa kusoomooza. Kaakati okusoomooza okwo kuba kuzze kugezesa mwoyo gwo ddala kye waliko, wali okikakasa, wali okikkiririzaamu, wali okikola kufunamu, oba wali okikola kubanga wali okyagala, oba wali kyoluubira kwe kuyitibwako. Tuula wansi weefumiitirize. Bwe wali oyingira ekyo ky'okola, ani yakutuma? Katonda wo. Oyo gw'oba okkiririzaamu abantu baveeko, gwe kola ky'oteekwa okukola. Kale ebiseera newankubadde nga bisobola okuba nga bisoomooza, tuteekwa okukuuma obukkakkamu. Joseph yamuwa ekirooto nga baganda be bavunnamye mu maaso ge, naye okukkakkana ng'ali mu kinnya. Ekinnya kye yalimu kyali kisobola okumubeerera ekyangu okuggyayo amaanyi n'okuggyayo okukkiriza, n'amanya nti bye yali aloose oba bye yali ayoleseddwamu tebyalina makulu. Bannange, ne bw'oba toli mukkiriza, kino kankikubuulire, omwoyo si muntu nti asuubiza kyatatuukiriza. Fe abantu tulagaanya naye tusobola okulemererwa, Katonda tasobola kulemererwa. Anti gwo mwoyo bwe guba gusuubizza, ne bwe wayita ekiseera, ne bwe wabeerawo okusomoza okufaanana kutya, buli kiba kibaddewo ku lw'obulungi bw'oggwe akkiriza era akyakuumya obukkiriza obwo. Ekiba mu maaso go bwe buteerabira na kuva mu ekyo ky'okkiriza na ky'olowooza n'osigala ng'okikola. Ntera okwefumiitirizaamu mu kinnya omulenzi ono omuto kye yalimu. Yali muto ddala, kubanga boolyawo yafuuka omukulembeze ng'akyalina 17, 18. Kati neefumiitirizaamu kiki yalowooza mu kiseera ekyo. Nenkomawo mu nsi yakati ne mu bulamu bwakati ne ŋŋamba nti buli muntu ali gy'ali alina ekinnya kye mwali. Naawe olina ekinnya kyo, sikimanyi, nange nina ekyange tokimanyi. Buli muntu yenna gw'olaba, kaaba oyo gwe weenyumirizaamu, kaaba oyo gw'olowooza nti yamalayo, naye alina ekinnya kye mwali. Naye ekikulu, engeri ffenna gye twayisaamu ne gye tulowooza nga tuli mu binnya byaffe Katonda by'aba tutaddemu eby'ekiseera, kye kisalawo kye tugenda okubeera, oba tulituuka ku biruubirirwa byaffe oba tetulibituukako. Kubanga bw'osuulibwa mu kinnya nga naye bwe yasuulibwa mu kinnya, kigambibwa bwe tulowooza tukozesa amaanyi g'okwefumiitiriza kwaffe ne tukkiriza nti kiteekwa okuba nga kyekyali ekinnya ekituufu mu binnya byonna ebyaliwo. Yasuulibwa mu kituufu, abasuubuzi b'abaddu bwe baali balina okuyitira aleekaane bamuwulire, bamutwale bamutunde e Misiri. Ebinnya Katonda by'atuteekamu bye binnya byennyini ebituufu, newankubadde nga bya kizikiza, newankubadde nga bisoomooza, n'ebyo ebiba ebituufu, abo abayinza okutukolako ebikolobero
we bateekwa okutusanga batukolereko ebikolobero, naye ng'ate ebikolobero bye batukolako bye bigenda okututundayo mu balabe baffe ate tusitukireyo ng'ab'obuyinza.